abantu bwana abaganti bakole group y'abantu bangi eyinza baleetera obuzibu batandike ku bantu 7 abantu 7 musobola okwanguyira okola group emyoga kinaabamu gye batuusizza kati nga muganda wange George kati ssentebe w'enaali mu division ya Nnyendo Mukungu balina omuyoga gwabwe gwa taxi kati bw'oba omutuuka kagamba nti tulina drone bweziti ego gonna mulembe gwa President Museveni era nkulaakulana mu myaka 3-4 n'aleeta PDM gye yaleeta n'agamba nti ebeere miliyoni ya ssente miliyoni ya ssente eyo lwaki agiwa omuntu tagiwa mugagga agiwa mwannyinaze ali ewaka nga asima ekiti kya muwogo n'akijjako muwogo nga bamulya buli waka naye ng'ate waasimba omungi alinawo naye nga talina busobozi naga nti babawe buli omu miliyoni ya ssente ng'ate tagiddwako wadde 10 ng'ate tuwaddeyo musingo tewali okukuba kifaananyi leeta polisi ng'ebya bbanka wabula bw'omala omuwa emiliyoni mulekemu emyaka emeka 2 bw'omulekamu emyaka 2 emiliyoni ya ssente eno ne bw'oba osimbye mwanyi mu myezi 18 ziba zisanise okumulisa ate naga nti mu myaka 2 mutandike ebbaga nti mutandike okusasula emiliyoni ya ssente eno mwannyinaze oba muto wange ayagala okusiika capati agizimbirako omudaala n'agigulirako ekkalaayi n'agigulirako sigiri n'agulirako n'eŋŋano n'akakanda n'ebutto ate n'afunako ne waapangisa okusula ku miliyoni eki emiliyoni emu n'agulirako n'omufaliso entandikwa ekitegeeza nti Pulezidenti Museveni ku bintu bye yabadde ayogera omulabira ddala nti essuubi ery'okununula bannayuganda lye yali alwanirira lyali mu kukola. Oli kredi ey'omuntu wa bulijjo Radio Buddu. Bwana Yiga, nze ebibuuzo byange bitono nnyo. Nange nkuba ttooki mu by'okubyemu ttooki. Bwe tuba tuyina ebyenjigiriza ebirungi nga abaana basomye ku mulembe gwa President Museveni, I cannot doubt nasomera ku Butaya Primary School lyali lya gavumenti newe namalira senior yange ey'okuna era lyali mu gavumenti naye olwaleero nga abasomesa ba arts bali mu kwekalakaasa kubanga aba sciences babasasudde bo babanyumizizza ekimala aba arts tebatambudde na nteekateeka eyo ate tewali na nteekateeka eraga mu budget eziyise nti banaabakwatako kakati nga bo beebuuza president bw'aba takkiririza mu arts ng'akkiririza mu sciences lwaki arts tezivaawo kamu. Ekyokubiri omuvubuka ono afunye omulimu kubanga ensasula si nnungi tukkirize tugaane ensasula si nnungi omuntu ali mu kufuna olwaleero ayinza okuga nti alina omulimu ng'afuna $50,000 omwezi bamusalako pay as you earn NSSF tugireke kuba yeeyiye naye bamusalako pay as you earn aba agenda kusigaza $32,000 bw'asigaza $32,000 olwaleero mu myaka 2 egiyise sakala tutunulire emabega biyinza okuba birungi naye mu myaka 2 egiyise emisolo gy'obupangisa gyali nnye era omuntu abadde asasula ennyumba y'Emitwalo 10 twogera ku muvubuka oli atannafuuka nga Yiga kale yeesobola eyazimbye akyapangisa omusolo gw'obupangisa gwali nnye era we twogerera bino abadde asasula $10,000 alina kusasula 15 naye landiroodi asobola okusasula omusolo gw'obuki omusolo gw'ekizimbe omuvubuka olwaleero abadde ayina omudaala gwa capati mu kibuga Masaka ng'ekyali municipality situgambye enkulaakulana ya site yazi abadde ayina omudaala gwa capati ng'asasula 2,000 olwaleero alina okusasula $80 naye teyakyusizza waakolera oyinza n'okusanga nga n'ababadde bamugulako beetoddeko kubanga site status yaleese ate abantu bangi abasiika capati era we bali bakola ki basiika bwekyo oyinza kyogerako ki obutonotono obwo bwenjogeddeko buyinza bwogerako ki muganda wange nze nno neeyanziza kuba era byoyogeddeko birabika ate ebimu biyiseemu ate era mbiyiseemu nze ndikaana kambaata ono wenyini wetutudde twabeerangawo nga tewaliwo kizimbe we mwazanyiranga nga bajja abafuusa kati kizimbe n'olwekyo njagala okutegeeza nti bwe boofuna omusaala $50,000 ne bakusalako omusolo n'osigaza $30,000 jjajja wange yaŋŋambanga nti enkoko esondako enaamira bwe tubanga ennyumba z'ekijja bwemi za $15,000 single room
eyo sigisobola ng'afuna emitwalo ameka 3 Mm. wabula nga njagala okukekkereza ate nsigale mu tawuni wano nga negenda mu kyalo bwe tutambulako ne tunaanula ku bigere ate waliwo wootuuka nga singo ya mitwalo 6 ate era ng'osigadde mu kibuga ng'ate era asasula ez'ekizimbe mu kanso n'olwekyo nze nno njagala okutegeeza baganda bange abavubuka n'abakadde kuba waliwo era n'omukadde ng'apangisa pangisa ennyumba ng'ogikola ki ng'ogisobola ekyokubiri tewakyali kigenda kudda mabega ate kiriiyo tebajja kulimba nti obadde ow'omusolo gw'ekizimbe ate nkyaguveewo kuba eno yali Masaka municipality kati city bigenda muki mu maaso bw'otuuka mu Kampala osanga kaaluumu nga kali 5 ku 5 nga naye abakapansa bateekemu bizinesi bali 7 n'osanga wano e Masaka ng'oli alina luumu 12 ku 12 ng'agipangisa bwomu naye nga naye agamba akola ng'ate nabali abapangisa 5 bagamba bakola ekitegeeza nti buli olukya woova waliwo agenda okuddawo kaakati n'olwekyo njagala okutegeeza nti kyekyo ekiri mu kutambula ogenda ensi ekula oyagala toyagala ensi ekola ki ate era njagala na kino kigamba baganda bange abali mu makubo eyo n'abali ku leedi abampuliriza tebakulya ssente kiringa ng'omusajja bw'anaabeera n'omukyala ewaka ng'amuyinamu abaana 4 naga nti omukyala nnemye njagala agende ewaabwe bw'oleeta omupya alina kutandika nakuzaala mwana ki omu bwe banaakulira bawera abooli 4 ng'ate abooli abamu bawasa abalala bafumbire ekitegeeza nti mutereeze ebitanatereera kibajjako okubeera abaana bange olwokuba babatutte anti bw'oleeta omulala agamba nti wano wange n'oli yasooka agamba nti maka gange n'olwekyo beera n'oyo gwe wasooka naye n'olwekyo lwaki nkireezi bannayuganda njagala okubategeeza nti General Kaguta Museveni watutuusizza ewaffe oli ku radio ey'omuntu wa bulijjo radio buddu programu kinajjo kyankirezi tulina eddakiika 5 tuwumulemu naye bwana Bahati tusooke tuzikozese tuzeyambise mu Uganda ogirabawo bwana Bahati okusookera ddala njagala kwebaza Katonda eyatuwa mukwano gwe Yoweri Kaguta Museveni okulembera eggwanga Uganda. Omanyi Katonda yalonda abakulembeze kankigaziyiza abawuliriza ate alonda oyo gw'abakoze eki ayagadde kati bw'akuwa emirundi emingi kitegeeza akwagala nnyo oba ofuuse mukwano gwe. So lwaki neebaza Katonda okutuwa President Museveni ng'ogyeko abavubuka abato abatamanyi eggwanga bwe lyali teri muntu mukulu okujjako era nga bw'omanyi nti buli kimu kibaako bajja baakyo ng'alina bujja atasobola kukubuulira nti eggwanga lino livudde wala okuva mu 1986. Kasooke nziremu ekibuuzo kiwabuuziza muganda wange omwogezi w'NRM mu City Kuluyiga nti pulezidenti asoosowazizza abasayanses abagundi n'abaleka naye gw'awuliriza naawe owa arts ali eyo si kusoosowaza mu bubi nti gwakusosodde. Pulezidenti we yakolera ekintu ekyo abagoberera ensi zino ezitwetoolodde zaali ziranze emirimu gy'abasayanses nga beetaaga abasayanses kati nga abasayanses mu ggwanga wano Uganda nga baagala okudduka ogenda wa mu mawanga ago agaali gakoze eki agaali gabeetaaga. Pulezidenti ng'omusajja omukulu era omugezi n'akitunuulira n'agamba abantu bano naffe tubakola ki tubeetaaga ate bwe banaagenda tunaaba tubajja bujjeeri lwaki batwala abaffe lwaki bo tebatendeka abaabwe kubanga bano ffe tubatendese. N'agamba kambongere ku muki ku musaala bagamba nti omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekinsuti ate n'enkula y'omutwe yeguwaki ensanirira. Okusinziira ku bajeti yaffe ey'eggwanga yali tasobola kuwa basomesa bonna musaala munene naye olwokuba nti waaliwo ekizibu ekitwala bano n'ayagala asooka asolovinga ekyo
tulotemu katono kakati aba artists njagala kubasaba babere ba just bagumiikiriza katono njagala eggwanga lino njagala tulotemu olunaku lusobola okukeera kubanga ensi ekyuka ate ensi ekula singa olunaku lukeera ku makya amawanga agatwetoolodde nga gatwalako aba artists bonna era president wajja okulinda okubongeza omusaala to solve that problem. Kakati ekyo nakugambye nti enkula y'omutwe yeguwaki ensalirira wetunatuukira basayansi bayinza okuba obwetaavu olwaleero ensi yonna etunuulidde basayansi naye nkugambye nti president yakikola lwakuba nti aba artists abakola ki tabaagala naye kiringa kati mukulu Judy bw'obeera ng'olina abaana bo bali mu ssomero waliwo agenda okufuna ebigezo bya P7 waliwo n'owa P6 kakati ne babanga beetaaga ssente ku ssomero bonna babeetaagako ki ssente naye nga gwe z'oyinawo zisobola okufacilitatinga ki omu golowooza kuwa P5 owa P6 n'owa P7 n'agenda mu bibuuzo osasulira president yakola kakati kiri ekyogamba nabo banaabanga babeetaazi era nakyo tujja kisalira amagezi mu budde obwo kuba kijja kuba kizibu waliwo okusalira amagezi ekizibu waliwo n'okusala amagezi nga tiwali kiki kizibu kati ebintu ebyo bibiri biba byaki biba byanjawulo so kati president yali alwana kulabika tusigaza abantu ab'omugaso abo obutagenda mu bitundu birala tutandika obbeeyi yazika ng'ate ffe twabakola ki ffe twabakugula ffe twabatuusa ku level kubakola ki kwe bali then akalala kali kewayogeddako okusala emisolo abakozi ba gavumenti oli n'asigaza kitono ekisooka nti abantu baffe abakozi ba gavumenti teri muntu asaba mulimu n'agenda mu interview nga tamanyi ssente z'agenda kukolera ate n'ekyo ekya pay as you are buli omu akikola ki buli omu akimanyi naye ate ekirungi gavumenti netukolerayo ekirala ekirungi nti abantu bonna era abasalibwako pay as you are ate era bafuna gratuity kwega n'obanga abaakuterekera ate obuki obuterekezi kubanga ogenda n'omaliriza ng'ate omwaka bwegwako gewola ng'ate bazikoze eki bazikuwadde ekyo bakikola eri ku ba gavumenti naye ne bano abakozesebwa obukozesebwa mbadde nsoose ku ba gavumenti kubanga ebiseera ebisinga be basinga okuba nti gavumenti bevunaanyizibwako ennyo kakati nti era omuntu amaliriza ssente zirinaaba ng'azikoze eki ng'azifunye naye nga muganda wange publicity secretary waffe ow'NRM Wasitero yagambye nti kirungi nnyo kino ky'olina okumanya enkozesa by'oyinza okikola ki okikozesaamu kubanga bw'okikozesa obulungi ate kigejja ate bw'okikozesa obubi kiggwawo ddala kati labira ku ssente zino zetuwa aba PDM akakadde ka ssente nti omuntu obamuwa akakadde ka ssente omu ajja agenda agule omufaliso agule blanketi agule engoye ebintu ebitasobola kuzaala ki agende n'okunywa mwanywemu abamwanywemu abamu agule sukaali na biki agende ku buko agende yeebaze basezaala be ne banazaala be okwebaza okumuzaalira omukyala tasobola kufaanagana na muntu yakutte kakadde kano n'akalundamu nkoko n'akalundamu mbuzi n'akalundamu mbizzi oba n'akasimbamu emmwanyi kubanga ono ow'emmwanyi ekiseera kigenda kutuuka nga ye anoga ki anoga ssente naye ng'ono yagula biri ng'ate ye yaguza luki ate era alaga nti alina obwetaavu obuki obulala so bannayuganda batuwuliriza tuwagire nnyo ebigambo President Museveni bye yasomesezza eggwanga kubanga bya bulamu bwaffe bya mugaso eri ffe bye yabigambye okusinga ne ku ye kubanga nti bwe tunaasoosowaza ebintu ebyo ne tubikola n'akasente kano kadduukiridde abatandika obutandisi ne tukakozesa bulungi tugenda kutuuka ekiseera nze kyenkubulira mukulu Judy olwaleero ekiseera kijja kutuuka President Museveni aveeko oba Allah amujulule nga naffe bwe tujja okuva mu nsi muno kubenga ekyo kyabutonde naye omanyi nti abantu enkumuliitu bajja kuba nga lwe batandika okutegeera emigaso n'obulungi bwa President Museveni nga muganda waffe Kamiliyoni bwe nti basiima ogenze katutandikiraawo kansooke nzija obubaka buno katono kyali ku leediyo y'omuntu wa Bulijjo Radio Buddu kwejjange Yusufu Mayanja avudde Kalunga amazuuku twegattako kanzije katono kulikayo mukumulamu okyali ku leediyo y'omuntu wa Bulijjo Radio Buddu tuli ku 98.8
95.5 ne ku www.radiohoodfm.com ali emitala w'amayanja tuli mu program kinanjo kyankimizi nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisoro wendi wano ku lwa Haji Umar Ssekasamba atasobodde kubeera nammwe naye akaseera konna tujja kuddamu mutambuze ensonga tuli mu kukuba tochi mu Uganda nga bweri buli omu alina bw'agirowooza buli omu alina bw'agiraba era bw'oŋŋamba nti kusiigire nnyinza obutafaananira ddala nga yiga nnyinza obutafaananira ddala nga Bwana Bahati kubanga buli omu agiraba mu ndaba ye Bwana Bahati we tuwumuliddemu tubadde mbadde nkyaliwo obadde okyewozeeko eddakiika okuddamuko ku bibuuzo bya mwami Nyiga naye katugende butereevu ku gwe Uganda nga gwe Bahati ogiraba otya? Nze Uganda nga bwe njiraba okusookera ddala kanneebaza ekitange omugenzi era nsabe Allah amusonyiwe byonna ebyamusobako okunnoŋŋamya. Nze nno nga nkyali muto nabuuza taata wange nga naye taata nti olabye gavumenti mmeka? Taata yaŋŋamba nti okuva ku ya Sir Edward Muteesa Ssekabaka okutuuka kweno ya President Museveni zonna azikoze eki? Azirabye. Ekibuuzo kyaddako ne mubuuza nti eriwo esinze. Taata wange yaŋŋamba nti ku zonna eno yeekola ki? Yesinga okusinziira ku byazaakola ki? Byazaalaba mu gavumenti zonna. Era nze nenkikwata ne ŋŋamba nti olaba anzaala nga zonna azirabye anjawuliddemu nti eno yeekola ki? Yesinga. Kati nze atandikira ku eno okulaba kitegeeza siyinza kumusinga kubanga bagamba experience is the best teacher. Kati ne mmanya nti kitegeeza eno yennungi nange ntandika gikola ki? Naye ate era mu yo nga tutambula kubako by then era nali muto naye nkuba ekifaananyi olugendo lwe natambulanga nga ngenda ku ssomero n'olwaleero olugendo abantu lwe batambula nga bagenda ku ssomero kati batambula engendo nyimpi nnyo okutuuka ku ssomero. Naye nkuba ekifaananyi nti amalwaliro ekyazanga wali awali prison bwe omanyiwo waliwo ka first aid nga mu kitundu ekyo kyonna kuba yali Kyazanga, Lwengo, Zindagwe, Zimalongo wonna nga tuwali ki? Nga tuwali ki bayita ddwaliro nga waliwako ke bayita first aid. Naye olwaleero amalwaliro ge tulina buli ggombolola tulina amalwaliro aga health center 3 tuyina health center 4 mu constituency just amasomero buli muluka tuyina amasomero ga primary aga gavumenti buli muluka naye luli mugombolola nabanga onoonya essomero limu nerikola ki? Nerikubula. Waliwo omusajja omugenzi Malevu ekyazanga awo n'omulala bamuyitanga oba omugenzi Vince nga beebokka abalina emmotoka ebisobola okusaabaza abantu ng'omuntu alina gy'akola ki? Gy'alaga. Era batunyumiza nti omugenzi Malevu yateekanga abantu mu mmotoka n'aggala n'ayingira wooteeri amala okunywa caayi nga teri asobola kukola ki? Kufuluma. Ate era ebiseera bye bimu olwabeererawo eŋŋombo ya baasi terinda muki? Musaabaze. Kati omuntu wakulemberera n'ajjawo n'eŋŋombo kati olwaleero baasi yerinda omusaabaze. Omuntu ogenda e Kampala yatambulirangawo ennaku 4 naye kati olwaleero omuntu atambulira ku ssaawa abeera Ekyazanga walinaga ssaawa 6 ngenda kusimbula ssaawa 3 ssaawa 5 nja kuba ndi Kampala ssaawa 8 nja kuba nkomyewo. We batambuliranga ennaku emmeka? Ennya. Kati gwawuliriza gw'olabawo okyawo mu njawulo olwaleero. Omugenzi Malevu oyo bwe yaggaliranga abantu mu mmotoka ng'ate bw'asanga omutono mu kkubo ng'omunene amugyamu gwe vaamu asobole okuteekamu abatono baki? Bangi. Naye olwaleero oyimirira Ekyazanga eno mu kkoona ew'Amagatto n'olengera eri n'olengera emmotoka zokka ezipaakinze ebbali w'ekkubo ng'ezitambula tozikoze eki? Tozitaddeeko. Ogaddeko zino zintikka matooke ntikka biki nga mpitirivu obuki? Obungi. Ennyumba ffe muzeeyi waffe twazaalibwawo Kyazanga mu tawuni n'atuuka n'alaba nga
tewaliwo bulungi tewabala bulungi n'atundawo n'agenda n'apanka n'agula eyo mu kyalo bayitayo Singiro mu muluka gw'e Katuulo mukyazaana naye bwe twabanga tulagirira abantu gye twasengukira nga tubagamba nti bw'otuuka ku nnyumba ey'ebbaati obuuze wa musenze kati gwe balamu adresi eyo kati olwaleero sookyogera nti bw'otuuka ku nnyumba ey'ebbaati kati olwaleero nga n'amabaati agamu bagagoba mu kati gano ganseenene kitegeeza nti omuntu bwe yagambiranga nti bw'otuuka ku nnyumba ey'ebbaati kitegeeza nti ennyumba ey'ebbaati yabanga ndaba ku ki zabanga teziriiwo mu kitundu ng'ez'essubi ez'ebyayi zezikola ki zezisingamu mu kitundu naye kati olwaleero ekyalo kyonna mabaati mamyufu kategula mategula bye bakola ki bye bazimba kitegeeza nti tulina we tukola ki eggwanga lirina we liraga Uganda yalina rediyo emu rediyo Uganda nga gavumenti yeteekako ate yekola ki yejjako ng'abantu okuwulira obuwuliza amawulire kuba nkugambye gyempisaawo wonna ng'abantu bali mu kuwulira pulogulaamu eno ng'omuntu abantu okuwulira obuwuliza amawulire ku kyalo kiramba nga bagenda oluusi wa mayumba 10 bonna bakuŋŋaanirawo bawulire amawulire agafa mu ki agafa mu nsi kati n'olwaliro omwana alunda embuzi zo mu ttale eri gyali amanya ebifa mu ki ebifa mu ggwanga ebyo byonna byonna tebisobola kutuukawo ng'obukulembeze si mu ki si bulungi kitegeeza nti singa tuteeka mu nkola ebigambo pulezidenti bye yatugambye ebyokwejja mu ki mu bwavu kubanga abaabitegeera olwaleero tubalambula bulambuzi olwaleero Dr. Ronald Ssegawa gyagenda nanyini rediyo eno yabitegeera nnyo era n'abitegeera mangu kati olwaleero ayagala okumanya ebyobulimi n'ebyobulunzi naki ng'oyagala kubitegeera bulungi ate ye gw'oyigiraku era bw'ogendayo wali ewuwe ovaayo ng'okyusa ennyo ki obwongo so njagala kukubiriza bannayuganda n'okubasaba nti ng'oggyeko oluusi endaba yaffe ey'ebintu etali ki nungi twenyumirize mu bukulembeze buno tukube ettooki pulezidenti byonna bye yayogedde ate tubiteekeko essira tubifumitirizeeko ate era tubiteeke mu ki mu nkola okiwebuwa emyaka 2 oba 3 ojja kulaba gwe kennyini otandika okwebaza pulezidenti Museveni ku ngeri gy'aba yakusomesaamu ku biki ebyokukola ki ebyokukola kubanga amazima olwaleero edda baatugambanga nti ssente banoganoge nga tukiwuliranga lugero naye kati olwaleero omuntu anoga emmwanyi tokyakimugamba n'akyewuunya anoga ssente kati ate omuntu akoze ekyo era ye pulezidenti Museveni yaleese endokwa n'agamba nti buli muntu bamuwa endokwa zaaki z'emmwanyi asimba asobole okuba nga ssente anoga ki noge yaleese projekiti kubanga UPC yagabanga akakumbi ate nga akakumbi era ekawa muntu waayo omuwagizi waayo naye kati olwaleero wano bwe tuba tugaba ssente za PDM abantu bonna bazikola ki bazifuna pulezidenti bw'aba agaba ng'agambye bagabire abantu emmwanyi bonna bazikola ki bazifuna kitegeeza obukulembeze bulungi nnyo tebuliimu kusosola ate bukulaakulanyiza baki katulaba tutuuse n'okufuna abantu abaagala zibaasi okuva e South Africa babuukinge wano mu Uganda olaba tuli ku sipiidi yaki yayirirwa kuba nti obudde si mukwano gwaffe oba oliawo ebigambo byali badde ebyokunnyonnyola nga bingi ku ggwanga lino we likoze eki we livudde paaka yali emu kati paaka zajjula ne bazimba n'endala kati ne ku nguudo zijjudde emmotoka batandise okuteeka paaka ku nguudo kugamba abantu tugenda mu maaso tetusobola kuba nga tudda mabega tuli ku sipiidi ate nnene nnyo nga pulezidenti bwe yakoze eki bwe yagambye naye walibeerawo abantu baffe nga bayibuli bwegamba nti waliwo abalina amaaso nga tebalaba n'abalina amatu nga tebawulira toyinza gaana muntu kugamba mbu tebiriiwo oyo aba amaze okweteeka mu bali abalina amaaso nga tebalaba katufune kukojja bwana mayanja naye atulire Uganda agiraba atya tuli mu programu kinajjo kyankirize munoonye kawunga ka Budu Supermaize Flour akawunga ako kalungi okuzaama kawunga akuntukotobola okulya noyogera nti walidde kawunga era bw'oba onyumiza banno nti nalidde akawunga nga tonnalya Budu Supermaize Flour tonnalya kawunga kati kanoonyeeko mu maduuka osobole okunyumiza abantu nga byonyuma babitegeera kakolebwa Rona Agro Business Center SMC Limited ye Kabale Bugonzi naye bw'oba oyiseeko mu nnyenda awo ng'obudde ku stage y'enseenene n'oyambukiriza katono otunule ku mukono gwo ogwa ddyo ate bw'oba ova kuwerukamu nga tunatuka ku stage y'enseenene tunula ku mukono gwo ogwa kkono ojja kulaba waawo ddipo y'akawunga weetwalira akawunga
Kazi katereze katono kawunga ako. Nze siri muli wa kawunga. Naye nakali yako nenjiga kuli akawunga era nkalira ddala ate ndi ako kokka. Ababulidde ate akawunga ako bwegaba amazima ayitibwa obulungi kuba ffenna kati ketulya tweyanzizanye mukama wange so webale nnyo omulama owatuweereza n'ogamba kiki endaba gye tulabamu okusinziira ku pulezidenti byeyayogedde ku state of national address eggwanga oliraba wagwenga ggwe eggwanga nga bwe ndiraba pulezidenti yazze bisimillahi rahmani rahim yazze n'akwataganya n'ekyo kye tulaba kuli Judi tuludde nga tulyogerako ebyafaayo bya Uganda nga ne muganda wange Ssekabira bw'ayingira ajja kunjulira pulezidenti bw'amala embeera eyaliwo eyali ennyononefu ennyo mu ggwanga lino ng'ebyenfuna byafa era bagiyitanga bwe twasomolanga ebyenfuna economics nga baga the breakdown of the Uganda's economy byali byafiira ddala era nga biri mu kabbuli namwe mwenna bannamawulire mubisoma mukimanyi pulezidenti bw'amala n'emirembe tewaliwo it was a failed state nga tewali mirembe pulezidenti bw'amala okukola ebintu bisatu n'aleeta emirembe mu ggwanga bannaffe Bassekabira ne balifuula n'oluyimba nti otule obulo nga tubamanyi nti eyo dduwa buli bw'ogamba otule obulo eyo ebadduwa eri Katonda ti omufuzi gwe nateeka ku nsi abantu abawadde emirembe kuba yo riziki ya Mungu si ya mufuzi kyova olaba nga ozaala abaana bo babiri oba basatu n'obaweerera mu ssomero limu n'obawa kapiteemu omu n'abaira mugagga omulala n'abeera muki kyekiri mu Uganda kitegeeza nti ebyo biba byani bya Katonda naye pulezidenti bw'amala okuleeta emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga n'ayambako n'amawanga ga Afrika okuzza emirembe yatukoledde ekigambo ekinene ennyo ekyegattiddwako Ssekabaka wa Buganda omukulu Ronald Muwenda Mutebi ne Katikkiro wa Buganda ekintu ekyo Ssaabasajja Kabaka tweyanziza sibo ekintu ekyo kyaliko mu byafaayo byaffe eby'obusiraamu Nabisalasalama bw'amala okulwana entalo era n'awangula abakufa yagamba nti olutalo olusinga obunene ye Gadiwatul Fikra olutalo lw'endowooza kati bannaffe abali modern ennaku zino gye muyita mindset change tubadde n'ekizibu kya mindset change ng'omuntu alowooza nti bw'anaagenda n'apakasa bamusasula omusaala mitwalo 46 olwo kye bayita okufuna emirimu era kye bayita obugagga kiba neetwala emirimu omuntu ng'alowooza bw'anaabeera omusuubuzi abo tubayita middlemen mu byenfuna mu economics ba middlemen olwo eggwanga lijja kukola ki omuli w'enjawulo okuli enjawulo tekitegeeza kulaakulana kwa ggwanga era tunyumyako banyumya ebikundi mugagga gundi aliwo ati ye yennyini obugagga bwe ffe bagagga n'abakola naye endowooza eyo bwe yakyuse n'endaba abantu ba Uganda nga bazzeeyo mu production mu kufulumya mukulu Judi nsaba kutegeeza amawanga amagagga nga China ne America yesinga obugagga mu nsi yonna wa mulimo yesinga okubeera producer w'ebintu eby'amakolero n'ebyobulimi the leading producer of both agriculture and industrial goods in the world so si byabufuzi na birala China n'eddako ennaku zino n'egaggawala nga production era ebintu mubikozesa onyala okubanga ne kompyuta yeeyo ya China ne microphone gwenjogera yaki obugagga bwayo ne India yatandise kakati Uganda obuzibu bwe tubadde tulina ate nga twali bagagga olubereberye mu byafaayo mmwe nga temunnabaawo pozi nga nange sinazaalibwa obugagga bwa Uganda bwali mu kulima era bigamba ebyafaayo nowhere in Africa waliwo mu Africa where the cash crop productions in the hands of Africans other than in Uganda waliwo mu Africa kirime kya ttunzi kyali mu mikono gy'abaddugavu okujjako mu Uganda bwe twalimanga emmwanyi saiso production ye Tanzania yaliwo Abagermany palm oil yaliwo Abazungu mu Nigeria n'awalala ne wano wokka mu Uganda era kyobola abantu baavanga e Burundi e Rwanda Kenya
Congo ne bajja wano okulima ku masamba gaffe nga kati abaana bebavaana bagenda Dubai naye president byayogeddemu ng'amusaasire ne Ssaabasajja Kabaka wa Uganda kyakomyewo bwe twogerera nange kennyininyini wenva ewaka ewange nyinawo abakongo 2 beeyita bakonjo sabulijoni yawa nejjudde abakonjo ne Ssekabira ajja kunjulira kubanga ennaku zino nkulu tajja kulimba bulimbira kugaana byamazima ejjudde abaki lwaki twazzeeyo mu mbeera eri enkadde eya production era president kyeyagambye ti mu myaka 5 ebyobugagga bya Uganda bigenda kudabulinga ekyo president yayogedde kituufu naye ate ffe abagaso Institute of Economics and Center for Strategic Studies okusinziira ku byetulaba tegenda kudabulinga wabula egenda ku tripolinga tugenda okweyongerako emirundi eki buli mugagga yenna g'omanyi newani Masaka yayingidde production y'obulimi buli musuubuzi yenna yayingidde ki nammwe abali mu ofiisi olutalo olw'endowooza twaluwangudde nammwe abali mu ofiisi bano bentunuulidde twayingidde obuki production president okuteekayo PDM si kikulu nnyo wabula yakikolanga incentive okusikiriza ne bamufuna mpola abali mu kyalo bave mu ngalo munani bave mu kwekubagiza abagambe nti naawe yingira ku production era kyova olaba omulimu gwaliko ennaku zino kubazzaamu maanyi nakubanywereza ku ekyo n'alambula ebiyumba by'embizzi n'alambula gwe wali makinze bwe bampa emiliyoni nalima olusuku bwe bampa egindi nkuwadde ekirabo nga kyategeeza nti naawe Ssekabira atannalima eyalimbanga abantu nti bakuwadde mwanje egyo mimi eyalimbanga abantu nti bali abaana bonna basome nti balina bakone wawanguddwa era kati jangu kumusitawa oyingire obukozi era bano bonna bayingidde obukozi era basigadde mu bbanga kubanga ffe twegatiddwako Katikkiro wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku nkola eyo maanyi terimba otunulawo n'ekizimbe kyeyawunga ku posta ekyapowesa kabonero nno kanene nnyo mu bajeti eno bataddemu trillioni it is about a full trillion kuza PDM kitegeeza nti wano babadde nfuna miliyoni emu bagenda kufuna miliyoni eziweredde 3 ekyo nga bakimaze nga tezabuluka ate nga sente ezigendibwayo tizivaayo president alina programu y'okuteekawo full fledged bank ebeere bank bw'ali mu kyalo yabireeta mpola abantu babitera okusaaga kati abantu olwaleero bavuga emmotoka omusizoni ewedde nalina research gye nalikola ku batunzi ba pikipiki n'abammotoka ne bobutukutuku nga buli wootuuka bagamba nti kino situkirabanga emmotoka zaweddewo aba pikipiki ndizaweddewo buli kiseera balinga abalambuzi ku safa ne mavuba bwe badduka bagende Kampala baleeta bwezikwawo baleetawo bazikwawo kitegeeza ki ky'abantu bagaggawadde kiri kye bagambanga nti otulo obulo kyakoze eki ate eno production bwebanga yeeyongedde aba IMF bavuddeyo ne boogera amazima kubanga ekyabe research yaabwe eri mu scientific okusinga ku yange ku yaffe yabagaso School Institute of Economics and Center for Strategic Studies bagambye Uganda bagirankinze 7th namba 7 mu fastest growing economies bwe ngamba fastest growing economies mu nsi yonna ategeeza ebyenfuna ebikulira ku speed ey'amaanyi omuwuliriza ayinza oga ati ate Uganda akasinga ganga America yagaggawala yamala naye mu mawanga agakulaakulanira ku speed tulina Dubai tulina China tulina India eyo yo batugamba okukulaakulana ku speed kitukitegeeza kyaga abannaggwadde abagaggawala edda ekyo ne kibeera nga Uganda tuli ku 6.7% growth bwe kyawedde ekonomi ya Uganda twagulanga sabulu wa sofu ng'ava Rwanda bia ng'ava Kenya ne skolo ng'ava Congo bia ng'ebintu kibiriwo tampeko nga ziva Kenya naye kati olwaleero buli kyomanyi era nga abasuubuzi bagagga kyebava bagamba nti ensi erimu obuki webale nnyo kati nga bw'omanyi ebizibu by'abannayuganda byagala okusomesebwa middleman ono ebintu bwe biba mu ggwanga tebiriwo n'asobola ebbookisi ya sabbuuni 2,000 yagitundanga 6,000 ye n'afuna enjawulo ki
kati kyebava bagamba nti ensi ejjudde obwavu agisubula ebiri afunako 1,000 ate si waloke Masaka n'ajumani n'ekoboko kwegamba economy bweyetereeza tebakyalina we baliira era economy bweba ekuze abali b'enjawulo bebidoma mu lulimi lw'ebyenfuna tubayita abali b'enjawulo abasuubuzi abali baki abali b'enjawulo ze tuyita supernormal profits amagoba agakifa mukoko bakendeera naye basalale ana bano bafuna musaala bafunamu lwaki bwaba afunye emitwalo 40 n'asubula nti njagula amabaati gange 10 oluvannyuma lw'omwezi wetwogerera olwaleero tulina stable economy obutebenkevu bwa economy era agagula 10 ekyo Ssekabira ajja kunjulira bw'anaabanga munnaddiini bakati tuli ku yabufuzi tuli kubitambula Uganda karensi eyo bagambye n'economy ya stability eri namba 2 mu Africa kitegeeza ki pulezidenti bye yagambye tulaga tukola ki tulabayo era bannayuganda baavudde mu tulo batandise okulaba abalabe baffe ababadde bagamba bonna bakoneye bonna gino miini biki abo twabawangudde Uganda egenda kuba mata bulijjo ntera okugamba muganda wange Ssekabira nti mukyali abavubuka abatabaala okwagala okulaba ku ssente wano emyaka 3 muwangale mubeerenga abali e Bulaaya mwekuuma obulamu bwammwe timubujaajamya eyafuna ekizibu n'alwala siriimu amirempeke mu time alabe ku kyebayita ssente bino tuleze ebyayogedde byabadde biwero bwakulaba kyebayita ssente oli kredi ey'omuntu wa bulijjo redio budduka tuwumulemu katono bwana Ssekabira amaze okutwegattako ate tujje tubuulire ye bwabiraba kojjange Mayanja ye bw'atyo bw'alaba Uganda mu kiseera kino tuvaamu okyali kredi ey'omuntu wa bulijjo redio buddu 98.8 tusigaze eddakiika 25 essaawa tuyingire essaawa 7 madimbuko omutaka wa Kabaka agenda kujja kuwa enteekateeka ya munnayo tuli mu kinanjo kya Nkimize tuli mu kutunuulira ekifaananyi buli omu kyalina ku Uganda bwe tutunuulirako ne pulezidenti Dr. Museveni bwe yatadde eggwanga nga bwe liri oyinza okukkiriziganya n'abateesa oba otakkiriziganya nabo kubanga buli omu abirabanga bw'abiraba ffe tukkiriziganya nti Bahati si Ssekabira ate Ssekabira sitiko jja Mayanja nange siriyiga buli omu ayinza okkiraba nga bwakikola ki nga bwakiraba naye buli omu waali bagamba nti walabira enjuba n'omwezi kati Ssekabira bwana Ssekabira sigenda kugamba kulamusa kubatuuliriza naye byonna bikola omulundi gumu otubuulire gwe Uganda ogiraba wa balamusizzaako mwenna abatuuliriza beebaza amasaasira abafunye ebizibu enjizaaza abawangudde mu nsi gye tukubya amabega pulezidenti yayogedde nayendoza yayogedde kubanga kimukakatako okwogera sirowooza nti yayogedde nti yabadde azituwa mesagi ey'enkulaakulana era gyateeseteese ne think tank ye sirowooza kubanga bwe kiba bwe kiti wabeerawo enteekateeka n'okuteekateeka mwogenda okuba mesagi tebateeseteese enteekateeka bo bayinza okuba bateeseteese bwe wateeseteese okuwa mesagi obateekateeka mesagi naddala ey'enkulaakulana si kye kintu ekya bulijjo kyogga nti bino bikasipiikinonaatwala ekyo beetaaga obudde okuteekateekebwa akati ebyokwogera kwa pulezidenti oliraba nga bijja n'obukubi pulezidenti ayogera enkya kyagala kwogera anti alina okwogerako bw'otunuulira byonna n'enteekateeka yaffe mu Uganda nga gavumenti n'enteekateeka yaffe ab'oludda oluvuganya mesagi ekuwa bulungi nti ango zonna twabadde okukola kati okwogera kwa pulezidenti tukuleke gwe Uganda ogiraba okwogera kwa pulezidenti bwemba nga nkutunuulidde mba nteeka okutunuulira ekigendererwa ky'okwogera kwa pulezidenti tetuli mu kwogera kwa pulezidenti tuli kuba toki Uganda nga gwe Uganda ogiraba eri weewoleeyo bwewozi nga njigeraganya ku byayogedde weewoleeyo bwewozi kyenvudde njagala ennyo abantu bakitegeere akati abantu balina okukitegeera nti eggwanga terikula likulaakulana automatically oba omuntu vajja n'alibuutikira tulisanga enkeera nga likoze ki nga likulaakulana eggwanga likulaakulana kubanga baba abalirowooleza wansi eno abamu tuba tubalaba abalala tuba tubakola ki tetubalaba naye kitulaga nti abali eno abega w'emmeeza balowooza bebibala ebiva mu bikoleddwa kati bingi wabaddewo ebigambo bingi bannayuganda bakubaganya ebirowoozo eggwanga likula terikula obviously toyinza gamba nti eggwanga terikula ng'oli akufuza emyaka epongo enyigizi
just okufuga obufuzi emyaka 40 Gwanga liba likuze. oba wateekwa okubaawo ekireeteddwa okufuga emyaka 40 kubanga conviction abantu gye bafuna abantu gye bafuna okukuwa omwagaanya okubakugaana bagijjo babaako tuteekwa okikkiriza nti kibaddewo naye ekirungi kiri nti munnayuganda kyalina okwebuuza bwe tutunula resources Uganda ziyina ne tutunulira enkulaakulana Uganda gyetuuseeko bikwatagana nkyogera lunye buli lwezijja wano Churchill bwe yajja wano yagaa nti Uganda is the power of Africa bekula mukatabaako my Africa gani ayogera n'agamba nti eno ensi teragwangako ekulukuta namubisi gwange gwate emifene egyekuza gyokka emigga egikulukuta enkuba netonnya emyezi 12 Churchill bw'ayogera naye oyinza okwebuuza byayogera byaliwo kubanga yabiwandiika birinambuwandiike bikyaliwo Uganda esobola okutonnya enkuba emyezi 12 kyekibuuzo buli munansi yalibadde akyebuuza nga ne pulezidenti yatuleezeewo enteekateeka gye tumanyi nti okwata akakipa n'oteeka ku kimera kyo otuzi ne tutonya nga toyi ekitegeeza nti obutonde bw'ensi bukoze eki bugootanyiziddwa yabadde nnyo olulimi teyalukaziza ku nsonga eyo kyabadde kiraliikiriza naye nze sekalira ng'omuntu nga sinaakulowooza bwetaavu bwa ggwanga nsooka kulowooza bwetaavu bwa sekalira nze ng'omuntu banga obuwagizi bwonna obw'omuntu buteekwa okubaako interests z'oggwe ng'awagiro ez'obwannannyini ensanga ez'obwannannyini ku bya security ya Uganda kwe kubanga ndi mukuumibwa nti naasobola okubeerawo ne mba mugumu nti bwe bankuuma tebajja kunkolako bulumbaganyi ekibuuzo kiri nti bano abajja ati nyina obugumu nti bwebansanga bampitako buyisi bendaba batimpula abantu mu bululu ebyo pulezidenti yabadde nnyo mugumu mu kubyogerako yafaananya okulowooza nti mu byesecurity kiri mulaala ekitali kituufu so profession eno gyabadde ayogerako professionalism yabaddemu ebituli ebitaganika yadde atunulidde bantukanike mu nnyonyi sibantukanike motoka tuzimba ebisaawe tuzimba ki biyinza okuba ebituufu kubanga akamu ku bubonero bwenkunala bwe tuzimba Namboole saagala kubawakanya nti tebakisobola naye ekibuuzo kiri nti twazimba ejjere eggwanga lizimba Namboole oba twalizimba liyambe bannayuganda libakuume babeere balina n'obugumu kati ebyo twetaaga okutunuulira kiki ekikwasa omuntu ne bamukuunyulako enviiri kiki ekikwasa omuntu ne bamujja kibooko nti bamunonyamu bujulizi nsiiba nkyogerawo naawe okimanyi kuba oli munnamawulire ne kati essaawa zino saawa ziri 6 wali ku poliisi bali mu kkuba bakuba abantu baziba misango bali mu kkuba bali mu kkuba oba wani gwe bakubye bakuba mukusuubira kubakuba kusuubira ne kyekiriwo ne kati bali mu kukola ki lwaki bakuba kiridde mu kaseera sekabera wemba nina obuzibu nejjugu nkukwata nekuweereza ku polisi nekuteekako n'omuwendo gwa ssente bakusabula ekibooko abankuba be baani be balina okunkuuma abakuuma ddembe ekyo tikiraga professionalism kati obusirikale yakubye omuntu ngaedi mutwatonyaamusaayi simanyi kyebamutegeeza obundi obwenkunala tubina abajja ati twabamanya ennaku zino abantu bakwata obukokolo nibatalaga ebikyebyalo atulaba abamajje batuze ne kuextend erumba polisi nebakuba abantu tebimanyi nti abamajje balumbye police station ne bakubakuba abasirikale ba polisi be basanzewo olwebyo be batakkaanya nabyo ebyo si professionalism ebeerawo nga buli muntu amanyi olubingi lwe sooka okakkane kuba byenjogerako webiri so ekyo kikulu njogedde nga oŋŋambe egeraganye ebiriwo ne pulezidenti yakoze ekyo nkikuweddeko bulungi gwe bw'obiraba mu byenkulaakulana pulezidenti yayogedde ku byenkulaakulana tusooke tuleezemu kati katono wali bwanasekabiri nzikiriziganya naawe nti waliwo abamagye abalumbye poliisi ne bakuba abapoliisi naye sikkiriziganya naawe nti essaawa zino ku poliisi bakuba oyinza okulowoozesa munnayuganda agenda n'okuwaabayo omusango gwe essaawa zino nti naye bw'atuukayo bagenda muwotula kubanga olaganga poliisi kyekola kati kyenyinza okugamba bwe baba tibakukubye nze akuwaabidde si bamuintrositi yakuba naye kati nnina obusobozi bungi obukuteeka mu nkomera ate nenkuteekako n'emigo gye banakwengaanyi
mu Uganda wekiri lwekyo saagala buli muntu alowooze nti ekyo kyengezako okulaga nti amateeka gayenjebuse nti poliisi esobola okukolera mu interest y'awaaba kisoboka bino byenjogera byali bibaddewo bibeerawo buli lunaku abantu bavudde mu buduukulu bwa poliisi abagenda abatambula obulungi nga bawenyera mwemuduukulu yava abawenyeza ebyo bibaddewo so enjagala ekyo abantu bakitegeere akati bw'otunuulira ebyenkulaakulana pulezidenti yadde ayogerako birungi naye birungi mu nsi emanyi engeri ebyobulimi gye bikolebwamu kubanga Uganda is the agriculture is the backbone. Olina okumanya ebyobulimi bitambula bitya nsiba kyogera wano baseka busesi ati obanga nze Ssekabira nsobola okugula ekyuma sprinkler nentuula wamu bwenti ne sprinkler yange nefuuyirawo yiika meka yiika 2 nga nyimiridde wamu bwenti nefuuyira ebiri eri ku muto nefuuyira ebiri eri kwedda obuddu gye yabeeranga nganze nyimiridde wano lwaki olowooza tewaliwo obusobozi busobola gamba nti tugenda kufukirira disitulikiti namba ekyuma tukitadde Masaka kikube amazzi nekigasindika eSembabule Dare Sembabule enkuba ejja enkya mweteeketeeke abeera akayimu mugenda okugafuna enkya programu neebeerawo ekyo kyebankuba disitulikiti egenda funa olunaku lwe bagifukirira nakati eyo sisitemu neebanga emanyiddwa obanga amazzi kati olwayo tusobola okujja amazzi wano negava ennalugavu negagukira ewengo mbono nga sisitemu yegakoze eki gayita mu mifulejji mu ttaka tuteekwa okuteekawo embeera nga waliwo abalowooza abakugu nti netuyita abalowooza nti ani asobola otukolera ekyuma kino tukitaddeko omuwendo gwa sente bwezi mukikole eno wetujjidde ku nto nga bikyali kusomozebwa eri NRM kyerinawo mu kaseera musomukakami twali NRM inawo akacupa pulezidenti akayina kalungi nyera nebukatundi bwakola obumukolerwako bakola nga pulezidenti akize nga ayambadde enkofiira naye nga kuliko akakebe anti byemwagala okulaba naye katundi bakikola ekigendererwa nti bamuyeeya nti otuzza mabega eggwanga litambula ligenda wa maaso tosobola tuza ku bucupa ng'ensi esobola okukasuka amazzi esimba buli ng'enyiriddwa wamu ekyo kikulu ekyokubiri pulezidenti kumbanga bwana Ssekabira tusigaze dakika emu n'ekitundu PDM programu esobola okuyigiriza bannansiira ne bakyusa naye engeri gyesobola okubayigiriza ne bakyusa bateekwa okuba nga babateeseteese bawandiika abantu mu mwaka gwa 2022 bazze bawandiika abantu naye nkulayirira ng'oggyeko okubabuulira ngeri gye banaazifunamu tewaliwo nteekateeka ebalaga kutya bwe banaazizazaamu bazikuwadde bikomyawo nze nkugambye mmanyi kubanga mbuuza bubuuza oyinza okuba nga nyina obusobozi tuliziganye nebwe yali badde nga Ssekabira ayogere naye nyina obusobozi obulaba abagifunye n'enkozi tebagikozaki emba siina obusobozi newetufunetabamukozesa oba obusobozi nkolaki mbulina obusobola okumanya abazifunye batambudde batayo gavumenti eyongeddemu ki ng'ojje mu kugyobubawa ssente olwaliro gavumenti bwebeera ng'ezze n'etwala esente n'eziwaaba sente ezo twalibadde tulina enkola eyokukolaki eyokuzizaayo naye waliwo enkola egamba tezijja kukola ki zijja kubeera mu mmwe ne bano ne batasomesebwa kimala bwana Ssekabira nze nkweyanziza nnyo nsaba nyambibwe oba oli awo ekifaananyi kyanemuko okusinziira ku kyetulowooza tukola analysis era neyokalanga gundi bagita bedi eya programu eno abakugu nga basensula ki ensonga situkulookujja kusensula nsonga njagala abantu bategeere nti enkola bw'ebanga ezze ono gw'owadde ssente osigala omulondoola yeeyongeddeko pulezidenti yabadde atambula naye kakati pulezidenti ng'agenza okutambula okubabuuzaako mwazikozesa abatazikozesa wabalaga eruddawo abaga nti banezaabalima ebyo bikulu nnyo mu nteekateeka y'ebyenkulaakulana
bw'oba onaatuusa eggwanga mu production olina okuba nga olina by'okola ebiri tangible n'ebiri invisible nga osobola okubiraga abantu naye nebirala biyiteko kubanga kuzimba myoyo gy'abantu ekyo tekinnakolebwa ate mwami Museveni ayongera kukola bwana Mayanja kozesa eddakiika bbiri mbadde muwadde obudde lwa nsonga muli bantu basatu mwena muli bakibiina kya KNRM mukozesezza eddakiika zonna temwagala ayogere lwaki temwagala bwana Mayanja akoze bulungi nnyo okubyogerako tumuwe information ziri bbiri ngenda kumuwa information bbiri ayogedde ku Churchill kyeyagamba nti Uganda maki kulali Africa yes wabula olwayisole baabwe gwatalina bwemuwa bw'anaaba ayagadde anaabulira ekyemisana oluvannyuma lw'okufuna independence Uganda yatandikirawo genda mu lutalo 1964 Obote yatandika okukyankalanya 66 n'alumba olubiri abakyali mu ntalo ze Idi Amin n'awamba Museveni tewali Idi Amin abakyali mu Tanzania n'emulumba 1979 Tanzania n'ekola ki bwemala tununulwa mu 86 tubadde n'olutalo lwa Kony okumala emyaka 40 ng'ekitundu ky'amambuka ga Uganda kiri cut off. Uganda in brief ngayogera mu luzungu has been technically at war ebadde mu lutalo era kyewuunyisa nnyo era Museveni ali miraculous wa byamagero okulaba nti Uganda agituusiza mu byenfuna bwegituusiza ng'okutundutundu gwa Uganda guli mu ntalo ADF ekyali active ekyo Churchill lwaki tetuli we tuli ku Churchill nkimutegeezezza bwenkimala ekya irrigation nze kennyini nze mbadde nga bamazi mu Kalungu district you gift kasi yamanyi wa finance and planning committee production department ebigambo by'okufukirira kyokka ago bwe gabadde nga gagabiddwa ag'okufukirira project eriko funding bwe zibeera miliyoni 10 gavumenti okusasulirako miliyoni 7 gwe n'osasula 3 ekyo kiri olugoyi ekyo bwe zibeera miliyoni 3 gavumenti okusasula 2 gwe n'osasula meka kati olwaleero ayogedde ekigambo ky'ennabugabo kyeyankoppako gavumenti already erina program oyo okukola gye tuyita mega irrigation scheme okuva amazzi ennabugabo mpaka lyantonde bino byagamba nti simanya kacupa ekyo nakyo kyalinga kirungi era gye tulamugamba nti natera okuvumirira abantu nti miyini nako kasibolosikeyo nga tonatuuka ku kiri nako kakola ki tweyaza kujemanyi bwana Bahati obadde ne information naawe njagala ogimuwa eddakiika emu bwana Bahati information gyembadde muwa nti byatamanyi tabyogeranga kubanga olumu aba yongera kukosa Uganda era nze lumu nabagamba wano nti kizibu kya Uganda kati opposition kubanga ebituufu ebifuula ebitali biki ebitali bituufu ng'omusomesa bw'asomesa abaana mu kirasi naye mu kirasi yeemu ne mubeeramu abakulembedde n'abasembye naye nga bonna basomedde mu kirasi yeemu era ku lubaawo lwe lumu mukulu Ssekabira nsaba akkirize nti PDM olwaleero nga tugenze mu PDM mu buli kyalo abawuliriza radio eno nga bafuna sente za PDM bakimanyi basomeseddwa enfunda ezikola ki eziwera ku nkozesa yaki ya ssente ate tutambula n'abalimisa okusobola okulambulira omuntu yenna aligenda okuddira ssente zaziteeke mu kulima era omusomesa owa buli kale ky'omugu nsobola okuwaako obujulizi owaffe owakimanya kabonera yateekawo n'engombo nti ennimiro zoogera ng'asomesa abaki abantu n'abagamba nti bw'olaba ettooke eryo lireese ebiwago bimeka 2 kitegeeza nti gwe nannyini lusuku ettooke likuwadde okusinziira ku lusuku ky'olukola ki ky'oluwa bw'olaba ng'emmwanyi yo ekuwadde akataasa nga muliraanwa wano obutaasa 3 kitegeeza emmwanyi yo ekomplayininga ku kikyo gikola ki kyogiwa kati engeri ennimiro gye zoogeramu so mbadde ntereeza bannayuganda nti Ssekabira alimba ffe tusomesa abantu ssente n'enkozesa yaazo n'omuntu gyasobola okuganyulwamu bwana Igana olina information eyawukana n'eyabakulu bano nange kangimuwemu katini ate tugende ku kyotuwa ekirala sebo mukulu Ssekabira njagala okutegeeza ekyotera gy'ova nti abafunye sente za PDM bazifunira mu mitendera bwe muba muli bajulizi abajulizi baba ne gurupu yaabwe ekitegeeza otwala ssente nga kyogenda ozikolamu ekikola ki okimanyi muleke kuddamu kuwubya bannayuganda Ssekabira nkusuubira okubeera nga wandibadde mugezi okusingako kati nga by'oyogera
kati weetereezemu tuyanza oyina eddakiika emu bwana ensonga ezo kyakisowedi agisowedi alina okumanya empugamu gyayogerako yabalondemu abeesobola abasobola okuwaayo ekitundu ku ssente ziba zeetaagibwa kakati ate ffe bwe tuba twogera gwe Katonda bw'aba agaba amazzi ku masabo tateekako mazzi twaliyo batagalembe kanga ekyo si kirala agakuwa kakati gavumenti erina okuleeta ekintu buli muntu ne mu kibuga amazzi era njagala kuyambibwa nkaluubirizibwa okukubaganya ebirowoozo nga tulinga abali mu katale nkaluubirizibwa era nja kusaasirwa bw'olaba nsirisa oluusi mba nemereddwa njagala okumanya nti bwe baba bagaba amazzi gavumenti bweba egaba pulogulamu yonna ye egabira bannayuganda bonna kubanga ekyo pulezidenti ky'alayira okukola nekyo Hajji Soweri kyayogera kirungi era sikiwakanya naye kyababedde kyabalinamu abalina we batandikirako era gavumenti nga tujja kuwaako percentage bwetinawe nze njogera ku pulogulamu ng'olina oba tolina nga baga nti universal primary education UPE ng'oli waddemba gikozesa buli waddemba okutakolakigenda naye ate nkimanyi nti gavumenti egiteekawo njagala abantu bamanye nti mu nkola ya gavumenti kiba kya bonna kati ekigenda ku kyono kyabadde ayogerako si kya PDM ekyo kyamyoga nti mukola kino ebyo byamyoga omwoga kitegeeza ekivaamu akakolero akatono gwemwoga ekyo kyobadde oyogera kyekitegeeza naye PDM strictly esinze kutunuulira nnyo baki muntu sekinoomu n'engeri gy'asobola okuyibalamu tekutunuulira mu mbeera kigimaki kyejagala tumanye ku kyono akozesa nnyo ekigambo olimba ovunaanyizibwa bw'ogamba nti olimba si bubu abateekako leediyo ekigendererwa kyabwe okuteekako leediyo okusensula ffennabasobole okumanya ani alindi ani akanyundo kati ye agezaako okulowozesa abalunzi nti bo tebalina bwongoloza